Abaaye mujje wano ate muwulirize bino. Mama yayise Kadaama n'amutuuza ng'omukyala ku mukyala, n'amusaba afune olubuto mu baba. Teyamukase, yamusabye. Mama ono yagambye Kadaama, nkusaba weetege bba wange akufunisa olubuto. Bw'akufunisa olubuto olwo njagala oluzaale. Bw'omala okuluzaala omwana oyo togenda kumuyonsa. Ngenda kukusaliza tiketi odde Uganda. Wabula ngenda kukuwa ssente zonna z'oyagala olw'ekikolwa ekyo. Kadaama kwe kubuuza mama lwaki onsaba okukola ekintu bwe kityo? Namugamba munnange nze bannongoosa. Era bwe bannongoosa banzigyamu nnabaana. Abasawo baŋŋamba sijja kusobola kuddamu kuzaala. Kyokka bba wange ayagala omwana. Naye ate saagala bba wange afune mukazi mulala. Mbadde nkusaba otuzaalire omwana. Omwana oyo ojja kumutulekera ffe tujja kumukuza. Gw'ojja w'onaamala okuzaala omwana omulimu gwe gujja baguwedde ng'odde e Uganda. Ssente zonna z'onansaba nja kuzikuwa. Kadaama ye agamba takiinamu buzibu okukuza obukuza omwana myezi 9. Ekisooka bagenda bamulabirira buli kimu nga bakimuwa. Kadaama wuuno mukutuuseeko omwewulirireko. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Kadaama oyo. Ono Kadaama bamusuubiza okumuwa ssente afune olubuto mu baba azaale omwana amuwe omukyala. Omwana ono yazze mu inbox yange. Story ye yabadde mpanvu naye sigenda yonna gibamaliramu. Yaŋŋambye nti yakamala emyezi 4 mu Saudi Arabia era ng'akola mulimu gw'obwa Kadaama. Aŋŋambye ekiyumba kye yatuukiramu yasangamu omwami omu n'omukyala yoyo boosi we naye mbu temwalimu baana. Omwana ono agamba nti babbosi be tebabadde babi era talina kyaboogerako, babadde balungi. Naye mbu omukyala yamuyise n'amutuuza n'amugamba nti mbadde nsaba weetege bba wange akwagale omufunemu olubuto. Bw'omala ofuna olubuto ozaale omwana oyo omumpe, togenda muyonsa, wabula w'omala okuzaala ogenda kukwata ekkubo nkugulire tiketi oddeyo Uganda. Ngenda kuwa ssente zonna z'owulira z'oyagala. Omwana ono yagambye mama lwaki oyagala nkole kino ekintu. Mama n'amugamba nti munnange bannongoosa ne banzigyamu nnabaana era sikyasobola kuzaala. Kyokka omusajja ayagala omwana ate mpulira nga saagala awase mukyala mulala. N'agamba nti mbadde nsaba ofune olubuto mu baba. Omwana oyo w'omala okumuzaala ngenda kumukuza, togenda kumuyonsa, nze ngenda kukuwa buli kimu ky'oyagala. Baana mu omwana antuukiridde. Naŋŋamba mukolere vidiyo mumuwe ku magezi bamaada kuba bambi ye bimusobedde. Aŋŋambye ssente nzaagala. Naŋŋamba ate okwetikka olubuto kintu kyangu nnyo myezi 9 obeera omaliriza okuzaala. Naye tekinviire mu obuzibu okulaba ng'aluzinga obulamu bwe. Munnange byebyo ebiriwo naye bambi asaba ku magezi. Nange ng'omuntu ekyamazima ekyokumugamba sikiyina. Bw'obeera ggwe okkiriza ne bakuwa ssente n'ofuna olubuto mu baba n'ozaala omwana. Baana mmwe bino nga binenemu. Bannange omwana tumuwe ku magezi ono bambi kuba naye waali ali confused. Kuba ŋŋambye bwe kigaana at least nga asala amagezi amalala oba ng'adduka mu kiyumba ng'avaawo. So tumuweko ku magezi, temuvuma wabula bambi yeetaaga kumuwa ku magezi akoze atya. Nze mbuuza kitwale njagala weeteke mu bigere by'omwana oyo Kadaama. Mama akedde ku makya n'akuyita takukase n'akugamba nti guuni njagala onkolere ekintu ng'ekyo. Kadaama ono abadde amaze emyezi 4 gye yakakola mu maka ago nga abantu abo balungi nnyo. Babadde bamuwa akasente ke mu bulungi. Yasangawo mu maka ago abantu 2, baba ne mama. Teyasangawo omwana. Naye Kadaama ono omukyala yamunyumirizza embeera gy'ayitamu.
Nagamba nti nandiyagadde okuzaalira omwami wange omwana naye sisobola. Banzijamu n'abaana. Abasawo bagamba sijja kusobola kuddamu kuzaala. Kadaama ono ye ekyokufuna olubuto mu baba takirinaamu buzibu. Takirinaamu buzibu kubanga ye okusinziira ku bigambo byagamba nti okukuza obukuza omwana ekisooka bagenda baba mulabirira myezi 9 nga bamulabirira bamuwa buli kimu kyayagala ate n'ekyokulala bagenda kumuwa ssente zayagala oba mmeka bagenda kuzimuwa. Nze mbuuza njagala gwe weeteeke embigire bya Kadaama oyo. Mama akedde ku makya azze mu maaso go akugambye njagala ofune mu baba omwana olubuto omwetege akwagale mwegatte ofune olubuto. Tugenda kukuwa buli kimu ky'oyagala, tugenda kukusasula sente zonna z'oyagala. Gwandaba okkiriza oba ogaana. Nkimanyi bakadaama abasinga obungi pasere gye singa obungi mulina abaana e Uganda mwabaleka, mulina abasajja abaami bwammwe be mwaleka e Uganda era nga mwabagamba nti ngenze kukola gundi tuyiye then nja kukomawo tutereze obulamu. Kino baba bakiyita kulya mu bba olukwe. Okkiriza n'ofuna olubuto mu baba n'ozaala ne bakuwa ssente oba ogaana. Ekibuuzo kino nkizza eri abasajja. Okedde ku makya mukyala wo n'akugamba ekintu bwe kityo. Mukyala wo n'akugamba nti taata gundi munnange waliwo ddiru bweti bagenda kumpa akawumbi kamu naye baŋŋambye nfune olubuto mu baba nzaale omwana bwe mala okumuzaala omwana oyo mulekeyo nze nkomewo e Uganda. Ssente tuzikirize olubuto ndufune oba nzigaane. Kati gwe musajja gwandaba mukazi wo omukkiriza okufuna olubuto ne bamuwa akawumbi oba omugaana. Ekibuuzo nkibuuza kati mmwe basajja. Gwe omusajja ndaba gwe mbuuza. Mukyala waakugambyeko. Kuba nkimanyi omukyala oyo tayinza kugamba bbaawe ku kintu ekyo naye mulimu omuntu asobola okugamba munne. Mulimu asobola okugamba munne. Kati mukyala waakugambyeko. Okkiriza ne bamuwa ssente ezo n'afuna olubuto mu baba oba ogaana. Vidiyo eno Kadaama ayagala magezi. Ye nga ye yandibadde akkiriza naye ayagala kusooka bantu kumuwa ku magezi oba akkiriza oba agaana. Naye nganze Kadaama bw'oba oyagala kukola kintu bwe kityo abantu abo wandibadde alisiko bakozesa endagaano n'oba nayo n'ogikuba ebifaananyi n'oba nayo mu ssimu n'oba n'empandiike. Basobola okwefuula abantu abo basobola okwefuulira nno ddala ne bakwefuulira. So wandibadde alisiko bw'obanga okkiriza n'okola ne kiba mu buwandiike nti nze mama gundi ne baba tukoze endagaano bweti ne bweti era tukkiriziganya bweti ne bweti tugenda kumuwa ssente bweti ne bweziti akole bwati ne bwati ne kiba mu buwandiike nti ne bwe baba ekyanza okuwa akasenteko n'ogenda mu mateeka osobola okubasinga naye ate basobola okukusinga. So byebyo ebiri kweyo sayidi. Kadaama mumwe ku magezi akola atya?